Obutambi bwa Bruno mbuyina. Sikanga naye nkyamutunuulidde ndabe gy'alaga. Ate nkola ekisembayo. Ne ku bulungi bw'abasajja abafaananga Bruno katusaba Obutambi tobuta ne wabeerawo mbeera ki? Ye nga yatadde. Simanyi na lwaki sinnabuta by the way. Kubanga omuntu munnaaye ennyanja ekutte omira. Tomulekera. Gwe kyolina okumanya tewali kibaddewo muno scenario ne kimuvinga. Kyuni yagikubye. Nange nagimukubye. Ate nga ali ne gravity. Nange ndi ne Costa. Byakola bo byakulagako. Byakulabisa. Yagadde okundabisa naye kaanaaleeta konna ketunaagenda nako kubanga nze Mami Kayanja yazze wano jjo n'angamba we seize fire naye ne mugamba nanti okusizinga fire. Ne side eri ino kola ki? Kubanga tejja kunkuba ate nze nsirike. Nze nine fujjo era nga we mwakalaba. Singa nali mutiitizi. Singa nasirika dda. Kino ekyo nakiplaninga. Nakiplaningira buli kyetaagisa nkirina. N'abantu era namanya nti eriyo abajja okunvuma and I'm not moved. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alina Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nze lujja ku Cavuton Music mugamba mutya musibye mutya bigenda bitya ndi ne beautiful wa Bruno ke omukyala Dora ng'ogambye shia X wa Bruno ke kyekikola kati obulamu bugamba ki si bubise bato obubu nange ndi bulungi. Omanyi lwaki eno interview tugikoze obudde bugenderedde nedasebo ati njagadde okumanya ddala oli ttaala eryo lyembadde endaba eyo bannayo oyaka bali kusiima sebo. Lwaki abantu bakuyita sugar mami ate gwe gwensanze ndaba kibebi Damage control. Waliwo abasasule. They are trying to put me down naye nze ndi wamputtu ndi musoga. Oli musoga byaddala? Abasoga bantu bange baagala nnyo so kirabika omanyi bagamba mbulira gw'otambula naye. Bangamba abalungi tebayomba. Kiki ekikutawaanya ofa ki? Sirina kyenfa singa omanyi WhatsApp zange abakyala abangamba obatuyambyeko bakadaama abangamba Bruno yababba ssente empya n'enkadde. Byalanze ddawo ebityo. Byalanze nati kati woovaayo orecevinga abantu bangi ku ssimu yo. Kati na receivinze nnyo abakyala naddala bakadaama
bulijjo babeera mu zi inbox z'aba bloggers naye nga babagamba where is the evidence ate balina evidence naye nga gye bali bangi. Bino ebyokulabisa bino abakyala bye mukola lwakuba tufe abasajja tetuba na mukisa gwa kulabisa nti ye Bruno tagenda vaayo naye gwe ogenda sigala ng'olabisa. Nedda ekyange si kyakubeera awo okulabisa nga bwe nabagambye wenze mbagamba baserebo bakubira ku internet mu kamera kubanga gye beerungiiza kati ate omuntu atali serebu tosobola muleeta ku internet omutwala mu kooti gugwereeyo mu kooti ekitegeera naye serebu omuwa abantu kubanga ensi yonna emumanyi ne wabaawo abange ne wabaawo ababe naye ng'era bakitegedde n'okulaga abantu kikyali buli muntu amanyi Bruno on a personal level ddala ng'omumanyi. He doesn't take nonsense. Oli mukyala alinamu akasente kino kyokola tekittire abakyala abalinamu akasente abalala akatale eriffe abatalinamu baboyi abalina okugattawo kiraba nanti kati mulina kweyisa bulungi. Ebintu byange ne Bruno byalimu okweyisa obubi tugamba teyamanya kyakukola wento mba nkigamba teyamanya kyakukola nga olina omusonyiwa ate musonyiwe kuki kiggwereeyo mu kawolawoola. Nedda ebintu byaffe by the way twandibadde tubimala eyo naye yambulokinga nga omukubira takwata kati omuntu ng'oyo omukolera ki really omuleeta mu kooti y'abantu. So gwe wakeera n'okola akasente ko n'ogamba teri bino bya musajja kujja na ssente ze gwe koofune gw'oteekamu. Nedda okuteekamu tekyali motive yange kyajja buzi nti ye musajja eyajja at that time kubanga era sirina mulala gwe nali ntaddemu. Ono gwe wasooka? Ono gwe nasooka kyajja buzi ate in the process engeri gye twakula ffenna natandikola omulaba nga my brother nga sobola muleka mu fix nti ne wagamba mukwano nteerako 5 leero sinnalyanga nkwatanga muteerako so brother woto muleka mu fix oba sister kati twali tutuuse ku eyo level. Naye nga braza okutugamba nti side ero tayonjaayo nga kyasusse. It wasn't intentional kyenyinza okukyogerako kuba wakubye abasajja bangi kyogamba bangi tebakikola nze bembaddeko nabo beshevinga abasajja bayonjo just tebagenda kukugamba nze nkikugambye bakyuseemu nebwa byonna byonna ng'obikola totidde nti naawe singa Bruno akaakera ku makya n'asala layini n'agamba nti naye nange kandabiseemu olowooza talinayo byasobola kukuba. Ajja nkube ajja alabise okulabisa omuntu wakulabisa nga you clear the air nkikakasa nze kyensinga okumanya buli kyenzizewa ate story yange oba ogyetegeeza tekyuka tokyusa kigambo sikyusa kigambo so buli kyenzize nenjogera no nkinako proof nga iwa kyogedde luli wogedde okuva wetandika okunkwana lwaki onte byonna biri mu WhatsApp paka we twakomaawo nti you just wanted a kid. Omwana of which gwe mwafuna wadde tetannazaalibwa yeah naye nga motive yange it wasn't having a kid with him kubanga era nali simanyi nti wankwaso kyajja buzi I was surprised maybe katonda we planning nti yalina okukikola yalina obba taata w'omwana. Yes bozi oyo omwana basoose wakubiri abeera wakubiri. Okay so taata w'omwana mu mbeera eno nga oli lubuto kiba kitya kuba ngamba abali olubuto oba oyagala olusi olabe ku taata w'omwana oba oyambale ku lugoye lwe feeling ezo gwe kiba kitya kati waatali? Engoye ze ezimu yazireka wange nga 2 gye ziri. Yali amasaati ge wamugulira? Kati kiba kitya awo gwe mu sambala ate lwaki mba nyambala. So gwe olubuto lwe terukwagaziza taata w'omwana? Teri bya mumisinga teri feeling wadde? Si mumisinga. Kana sikulimba gululo lwakoze lutya luno nga lwanjawulo amu lubakyaya walibanga bino bikola lwa lubuto bikola ntegeera kiba nange Bruno yawona atya okukwata mu kizigo bangamba nti abasajja
wayagala omukazi w'ekizigo naye akikwatamu obimanyi kyogamba Bruno takwata mu kizigo omanyi nze njagala nnyo amazima takwata mu kizigo era womulaba takikwata it's just his skin balina skins ennungi ne maama we maama waabwe yabawa skin ennungi maama tannabiyingira maama twogera mwogera ne mu bino ebiriwo yes kijja kitya nti tebinnafuna maama mutabani wa amumanyi amumanyi okuva ku mama Briella nga we yagendanga ewuwe ng'akaaba Bruno ng'akuba bukubi masimu oyo wuuyo ajja amumanyi mutabani we kyenyinza okugamba wabadde awo n'ogamba nti komukubemu oluyimba yasoose oddunkubamu I was just returning the favor omwanukule wayagala dde okuyimba sikirowooza nga nako ani yakuyimbidde amaloboozi gano nga tegakufaanana agali mu luyimba ye ate eddoboozi lyetimba ku mutwe yenze yayimbye kyogamba sookumpaamu akeerere wano mutali birigo so akuwamu nawe keerere nga kaaki ntunda bizigo siyimba kikatala omuntu weyeebuuliza nti otandise endongo kati sitandise endongo kyazze buzzi olina buzzi nga ndagako nange ne ngamba kankulageko ekitegeeza akayimba ke wakawulidde bulungi kakusanze mu mbeera ki era wakawulidde otya gwe kyolina okumanya tewali kibaddewo muno scenario ne kimuvinga kyoni yagikubye nange nagimukubye ate ng'ali ne gravity nange ndi ne Costa byakola bo byakulagako byakulabisa yegadde okundabisa naye kanaleeta konna ketunagenda nako kubanga nze mwami Kayanja yazze wano jjo nangamba we seize fire naye ne mugamba nanti okusizinga fire ne side eri ino kola ki kubanga tejja kunkuba ate nze nsirike nze nine fujjo era ngawe mwakalaba singa nali mutiitizi singa nasirika dda kino ekyo nakiplaningira buli kyetaagisa nkirina n'abantu era namanya nti eriyo abajja okunvuma and I'm not moved. Tomanyi bantu nwaniridde abakyala bebaliddeko ssente ne wataba Bruno. Ate nga n'aba Bruno gye bali bakadaama ab'ebulaaya abakyala bali mu diaspora naye babaliddeko ssente empitirivu kaakati representing abakyala bangi ate eriyo n'abawala bembuusizza gwe tomanyi bantu bankubira kale banaye nange nali ngenda kukkiriza Bruno nga nawona oli nagamba nina kazini wange amukwana ngenda mugamba ndowooza era yabivudde nako dda kawalabisizza nnyo naawe nze nabadde njogera kituufu by the way sirina kye nnimbyemu mbino ebintu sirina era wanaavaayo okwogera buli kimu kiri wano kyanaalimbamu nga nkibawa nawulidde bigenda mu mateeka oba byatuuse na I'm ready nze yasooka omuwe leeta naye nampa leeta kati we can proceed ate kooti ziri kumpi kubanga his issue is privacy mwena mulina WhatsApp era mumanyi nti no ye yakotte level etali ya privacy like yatadde ebintu byange so kati tugende mu kooti tulabe ani eyasinze okwolesa privacy like najita ogera n'otukangamukko olusi tugamba ototuukawo ku byakatambi simanyi naye obutambi bw'engendo okutagundi atwagala tukola ki obutambi bwa Bruno mbuyina era naye nina ebifaananyi byentadde oba byennata nga tabisuubira nti mbirina kati nga we yali tasuubira ebyo bifaananyi nze mbirina ebifaananyi bya Bruno oba okangamu bukanzi sikanga naye nkyamutunuulidde ndabe gy'alaga ate nkola ekisembayo ne ku bulungi bw'abasajja abafaananga Bruno katusaba butambi tobuta ne wabeerawo mbeera ki ye nga yatadde simanyi na lwaki sinnabuta by the way kubanga omuntu munnaaye ennyanja ekutta omira tomulekera bino byogera ku nannyini lubuto naye yakikoze nannyini lubuto mulekerawo okugamba mbu taata w'omwana ate mama w'omwana
ate mama w'omwana bye mwalabe mu WhatsApp byabasanyusizza nze mama w'omwana we temwekubira tubeere mukyala mwami mutundeko ewange mutulire n'ewuwe. Love omwana agera tuuka wano nga taata alina okujja mu kifaananyi taata ajjukyawo omwana ne maama ne waatajja oyagala okuza omwana atalina taata. Mbadde bayi bino ebikunyiiza mbeera oyagala Bruno akomemu aterere mu layini. Sagala de he moved on, I moved on. Wafunye agattawo. Acha tukireke. Naye gwe just know he moved on. Moving on doesn't mean you have someone. You can move on omuntu n'omwesonyiwa. Notamubaako n'ogamba genda. That's also moving on. Nayo kyali kibbe by'ogamba mbu ogenda kusigalira awo. Mu museera w'ebiti wabeerawo abajjaawo nga bakonkona. Kiri kitya kati? Era bangi mu WhatsApp bakonkona, Bruno teyakozesa mukisa gwe bulungi, nze mpa omukisa. Bye bagamba basajja. Era mulimu obala abagala justice sente, era mulimu akugamba nti nze nina sente zange. Naye mbadde njagala ompa omukisa. Kiki emukono eno teriyo ko ku basajja bosobola okuteeka mu layini okusinga okuwanuuza ab'e Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo. Anti omanyi owantu obeera we bakuzaalira nga we wakulira. Mwena mubanga ba Luganda nze wendaba kyova bankugamba nti Bruno engeri gye nakula naye time yatuuka nga mulaba nga brother nga soba muleka mu fix. Ye n'omuyamba buyambi. Ntandika okubeera nga kisa nga muyamba buyambi. Ab'emukono wakula nabo ab'e Kampala bakulaze empisa ezitali nnungi kati tutunulidde basajja baawa. Abasajja si be bamu. Me am someone who gives love a chance. Nti lwakuba oli yambreakinga tekitegeeza nti I'm not going to move on with someone else. I'll move on. Naye si kati. No, nina osooka osumulukuka nyonsa omwana wange. Kati ndoke nerowooze. Tuline sugar baby kati lyeliriko. Erya sugar mami abo babasasudde. Abo babasasudde damage control mbu banteeke wansi. Naye nze nno okunteeka I'm too grounded. Very grounded. Nate bw'oyogera olagira ddala nti n'ebitabo oyinamu. Nasomera ddala. Wasomera ddala? Nze nalina magunga. Gye wasomera? Namagunga ne nvaayo ne ngenda wali ku St. Lawrence Horizon Campus. Bya ddala. Kati ate oguladiweetinga otya mu kutabula ekizigo? Bijja biti ebyo? Ebyo nabisoma ndi Dubai, nakolako e Dubai. Waliko e Dubai? Nabisoma online. So life ye Dubai ogitegeera? Yeah, I did cosmetology. Lake Costa. Kiri kitya? Dikiriya kyekiri. Wendi nnyo. Omukyala gw'omuyina. Sugar baby wuuyo. Sugar baby wuuyo. Nawulidde nange erinnya yeeyita sugar baby. Naye gwe tobeeranga kaawo. Mbadde sirimanyi nze mbadde mmanyi lya ddoola. Waliwo lya ddoola? Kati era sugar baby olitegedde? Nalitegedde. Kati w'opimapimamu awo gattana nti kyolaba ne kyotegedde. Sugar tomulaba? Iye sugar baby era omulaba mukazi munyirivu. Kimala. Nandise layini zenjagala mukazi akola atya? Munyirivu kimala that's all. Omulabe waayaka mu nzikiza. Ate kati gwe obwedda tomulaba obwedda oli naye. Musajja afulaba ekintu kyazanyiramu. Owaayi amanyi buli omu aba n'ensonga ze. Amanyi. Kati gwe oyimiriddewo ku nsonga zino. Ku nsonga zino nze natuukirirwa omukyalo ono kuba abadde kyali wange ebbanga. Kati yantuukirira nambuulira kikyayagala. Naye nga tambuulidde ani kuba nze nali simanyi nti no Bruno. Naye nangamba njagala kino na kino na kino na kino na kino. Ne mugamba oke. Nze nenkeera ne mpandiika luyimba ne mugamba lwawedde nangamba oke. Na driving anajja. Oluyimba twalukoledde Luwafu, najja Luwafu wa Kings. Oluyimba ne tuluteekamu amaloboozi ne tuluta ne lukola magic. Nokkiriza layini ziri ez'omusajja ewatatukula byonna ne mubiteekamu. Nze bwe ntuma omulimu nkola kiŋŋambiddwa sikyusa kuba mba ntumiddwa ekyo. Sina nsonga lwaki nkyusa. Nze emabega nali writer.
bwe client yenna bwe yajjanga nangamba I want this and this and this muwe ekyo kyansabye sikyusa kuba siba na buvunaanyizibwa kukyusa kikyabampadde kyabadde kityanga mu recordinga abantu abatabeerangako bayimbi obimanyi ali vibrant nnyo nange yakoze ebintu bye nabadde sisuubira kuba ye muntu ateekayo one take line emu n'omugamba yimba bwoti ne bwoti ne bwoti nakugamba okay nayimbamu nga temunna recordinga n'amala nakola ki nateekayo n'agamba tulicordinge one take n'agiteekayo n'egendayo nange nabadde surprised kuba banga lyembadde n'eddollar simulabangako ng'ayimba by the way simulabangako yadde okubeera naye n'ayimba akantu dola abantu bawangala nabo bamaze nabo ebbanga ate lobba wa favor n'ababeererawo kati omunga yavudde mu layini tosobola kuteeka ya application kuba naawe abadde naawe kati ebintu ebyo omanyi siyinza kugamba nti siyinza ate siginza kugamba nti ye lwansonga mbadde naye sikifunangako mu bwongo sikifunangako kuba business ze zitugatta tomanya bwe kirijja ayizulu bwe kiriba tekizze era ayizulu anti kijja otaddewo embeera nze anti kigenda okujja wabaawo embeera ekuleetera okukola ekyo naye kati sinnakifuna omwana ono abadde atya atatereera talaba waaka ono brother wange temutandika ebyo ne Bruno ka abadde brother wo tetwogera birala ndandudde no Costa kuva dda so kati omuntu obeera singa twali tulina okweyagala era singa tweyagala dda so mwanyinaze anti labadde toyinza kugattika Bruno simugattiseeko simanyi kukiitinga ogikakasa guno gwonna omwaka njagadde Bruno ke yekka nga togatise nga totera kucyakalako si kyakala ninyuka leeti nvaayo ku 3 mu kutabula ebizigo ez'ekiro so gwe business na mwami wo business ebyo byokka byemmanyi embeera ngenzeko out tugenda ku dinners si biri bya kiduule eri gye batuyanira nti kati nkubisaamu nti wenna agenda mu club novaayo 9, 7, 8 oba 10 kati nja kwebaka ddi ate edduuka lyange ndiggulewo ddi fe tukeera kugula maduuka ye life gye mmanyi life mami wange gye yanjigiriza kubanga mami wange musuubuzi omukyalo ono dola mukwano gwo mumaze naye ebbanga Bruno kete mukolagananga kuba mu music obaddemu mu music mbaddemu era ba artists bangi tuli bakyali tukoze business nyingi ne bakyali banga abo mbagala nnyo naye sigenda kugamba nti tetumeetingangako na Bruno one on one tekibangawo meetings abantu almost mu industry ya Uganda 99% mbasinkanye ne Bruno y'omu ku abo batono besinasinkana simusinkanangako emboozi yonna wagiwuliriza omukyalo ne gyazanyumya n'ogiteeka mu luyimba lumu nze sawuliriza mboozi gyazanyumya kuba nze mbeera ku intaneti mba focused ku bintu ebyengendo wandiikako wanyumiza ate nga taŋŋambye erinnya lya muntu kyovulaba mu luyimba temuli linnya lya muntu nga tannakunyumiza bino ebibadde obadde tobimanyi wano Bruno tukwate bulungi sajja abadde tabiri simumanyi simbadde sibimanyi nze Bruno mumanyi naye mbadde sibimanyi mbadde sibimanyi wakutemboozi ya kiraya nti ate nga kyaliwo yes kyekiriwo kati mugenda kutambuza oluyimba luno paka wa no oluyimba nga buli muntu ayagala okutambula ayagala okweyongerako kati nze siyinza gamba nti oluyimba nange twaluta kuba olunaku lwe twava mu studio Dora ye n'akomawo eno nze nensinkana omwami gwe nkola naye ne tuta oluyimba kwanzijukira twaluta kiro bwe natuuka ewaka saatunda na ku simu nagiteekaawo ne neebaka but in the morning nenekanga oluyimba lutandise okukola magic of course buli omu ayagala kweyongera kutambula neŋŋamba wow naye oluyimba lukola bulungi nange bye mbadde nsaba Katonda kati ate nnyinza okugaana nti nno bireme ettambula mbonkere ndujjeyo mba mulwadde brand cost ebeera etambula kati olwaleero ku kino kye wakoze
eriyo abakyala abaliyo nga badde mu bulumi bwe bumu dola bwayitamu nga tayimbangako naye ng'alabye Costa asobodde okufuula dola omuyimbi enda bakwasaganya otya kati olaba dola kyali wange n'ate dola yansasudde oyo yenna ajja ng'ayagala ekyo andabisemu ku bba wange alina okuba ng'agenda sasula akasente era akusangewa kuba n'ono yansasudde kyali wange naye yansasudde ate nno ssente eziwera dola ssente oziramu ebyaddala tali mukyala wa bizigo mwavu kizibu badde banyabo mu kibuga bokka wakati anti kati nze nkolera ku online ama YouTuber batakolera online bwo kiyinza obakana naye gwe kiri okke era abasinga bali online naye abasinga si ba YouTubers naye nayagadde engeri gy'ogabamu ssente ogabamu kya 15 namukolera nezi vidiyo ez'obukadde 3 bukadde 5 ofuniramu just wekibeera tekindya wakisimuwa nga bwe nagambye nti wembeera nalina 15 yatwalako 10 sigala wendala tunagatira okwo Costa nga nkuta ku mbeera eno wagasegasa otya okola n'abaani ngugatya ku kiki kyekugambye abakwagala kuba kati oli katale waliwo abantu abadde tebamanyi nti Costa asobola okuwandiika obulungi waati kati kiki otegeeza nti abanjagala ow'okunsanga ow'okunsanga wangu nnyo waliwo omuntu wano mu Uganda atamanyi Stream Live Avenue Makindye eri Makindye ku kyeru kuli ekyo nga wakava ku gundi empya bagiyita Landista Namhouse eri awo eddako in fact waliwo n'amafuta amapya Starbucks otambula ku mukono gwa Starbucks gwennyini oba ogiraba gate ya black kuliko Stream Live Avenue ku social media kwoli naawe bulungi nnyo buli wamu oluyimba weeruli buli wamu nnyimba zange zonna gye ziri Lucky Costa Music twogere kuba kutte video kati Stream Live Avenue bebakutte ekifaananyi anti Stream Live Avenue ekola visual coverage byonna bamikolo babiki byonna ebikola terina kyetakola ne audio yennyini emukola naye si yakoze audio oluyimba yakoze video lwaki wewakwataganye nabo wenkolera kati oyinza okumma omulimu baganda bo baba bannyoko oba bakitaabo ogutwala oguweebweru gwosobola nina gguwa baganda bange bataata bange mikwano gyange abanjagala aba Stream Live basanze otya abakutte ekifaananyi abakwatidde video si babi akubeera nkoyekoyemu si bintu byo si bintu byange naye si babi bambi bakwata bulungi bakunyonyola bulungi kyolina okukola buli kimu tyuni bagikiriza abantu singa bakugamba osigale mu kuyimba saagala ebizigo bye birimu ssente yimba ku bizigo omuyimbi aba muyimbi fe twagala osigale mu ndongo gobanya omukazi ovuganya omusajja sijagala mukwano twagala tegeka kuliketa obwo wotuukira awo mukwano ate olugendo terufaanagana kati gwotunuulidde oli gobadde oteekamu ebyo bigenda bba byanguko it's not my passion kagambo ki akasembayo eri tiimu X I'm not moved kamu naye kazitowa kyokka kyensobola obbagamba I'm not moved ate nabo eyo kye nakola nabo gye bali abakikola oba abakikolako naye beekaza nga sinajjako kamera nze mpa ekitiibwa omukwano guba mukwano ate era bwolaba abantu nga bakyankalanye mu mukwano abo baba bakyali bonna ebbanga ddene sisuubira buli bwolaba omuntu nga gyeyo n'aga omubuto
ate kati bino birimu n'omwana. Abantu babeera n'abaana b'abantu naye nga tebali nabo. Baayo ekigambo ekikakkamu nkukasa okyogere mu kamera nga kikakkamu kale kinaatubeererawo mu kaseera kali nga ebintu biddawo. Tebijja kuddawo. Twogedde ebikoona bingi kale mpaaniraayo ekirungi ku bulaadi wange Bruno ke. Saagala twala bibi byokka oli kyali wange baawo. Ebyo ninasooka birowoozaako kubanga sibijjukira. Ye omwana agaalina sweet voice. Ate gwe olaba etuuka wa paka wa. Mu nnyimba wali ng'omwana atandise okuba olukoba wali ng'ogamba tazikuyimbiramu. Awe baayo ky'omugamba kimuwa ekiti mu bulumi obungi kale. Bruno, when you cease fire, I will cease fire. Why? Kokyuse lwaki tetukoma wano Lucky Costa. Mpozi nga gwogasseewo nobaako akabiga k'osuulirayo musajja waffe naye bino bya kisajja. No, Bruno ayimba bulungi ekyo sigenda kijjawo. Mukyalawo ekyo sigenda kiteekawo ono yalina okugamba ebyo ebya bbaawe ne mukyalawo. Naye nze njogera kati nga artist ng'omuyimbi ayimba bulungi. Nze I credit someone akola ebintu ebirungi ayimba bulungi. Gravity gwe yayimbye naye ayimba bulungi. Bayimbi balungi. That's true. Kale final olina ky'ogamba abantu? Ekyenyinza obbagamba aba subscribinze aba viewinze n'abakyabikola mubikole ne ku ndala ze tugenda otta kuba baaba efumbiro lyokya. Lucky Costa ne Dora Sugar Baby betubadde nabo wano nga bakwata video yaabwe. Tukoze obudde butambudde naye kirungi kiri nti budi findings ebisinga kati ng'omukyala Dora nze mulabye ng'ekirayaka nasose ne mulaba mu video z'emisana awo ne ngamba naye mutuukako ddi naye baaba ekiro ate ayase ne bisukka then abadde bamuyita Sugar Mami. Mulimba nnyo mwankoze bubi nali badde nakeera dda era nga kanyongera okugoberera ensonga zino tomanya omanyi kyentegeeza. Kikyasoboka. Siriko oli kati neeyogerako. Ojja teekayo empapula zo nja zitunulamu nga mmaze ozaala. Tebiriimu kukola mukono. Ate abakola emikono abasinga. Tubaleke. Nze lujja mbadde ne Dora katubate baganda baffe tujja kuba tetwongera okukwatagana naye nga webito ebifaananye njagala okwebaza aba Stream Live Academy Avenue sorry bakutte video abasajja baffe bakabi nnyo we bali awo lukuli nanganda awo ekidde ebuziga awo makindi awo nga bakava ku Starbucks osobola okuba ng'obanoonyaako naye bakuteerewo waka owakabi. Muganda wange Douglas big up, Matt T big up, Jose big up bonna amwe bali kubeera nga ensonga muzikutte ani omusajja yakwambaza hotspot yakwambaza oyo yakoze video studio bagita hotspot bakoze audio ate owengoye musajja wa kabi nnyo ali wano mwe muve e Kampala mujje emukono. Musajja ona nyambaza akoze magic bambi byembadde ssuubira watabbu erinnya walifunyeko baka musajja watabbu nze mbadde simumanyi mukwano gwa director wange naye bambi watabbu baka bless King's Loving bless Bazila Tony bless Matt T bless Jose Blogger bless Leonard bless and that man them listen man Dora bless yeye yambaza oyo taliko agamba sente weeziri teri agamba yoze lujja katubate baganda baffe ali paka tunaddamu sinkana. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alina Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester
ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.